baganda bange ebitambula mu umma mubimanyi omuddu yalabise nga yata'anu ani sunna akuba ebituli mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam alaba nti Qur'ani etumalira subhanallah etumalira yokka tetwetaaga sunna za mubaka alumba ekintu ekinene kankuwa ekyokulabirako alinganga amementula olusozi nga amenyako obumuyinji obutono alujje mu kifo alusule walala aluteeke walala afaanana ngono asena amazzi nga agajja kuguyanja nga agasena n'engalo ze bwagateeka ebbali agamba nti agenda kufuula ennyanja eyo oba oguyanja ogwo gubeere nga gukalu bannaye sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam hiya ddeen yeddiini ogenda kusaala otya nga toweetaaga hadisi za mubaka oyo omusajja eyavuddeyo ng'agoberera banne bangi si bapya abafaanana bwe batyo nibazanadeka mu baqur'aniyin n'abalala si bapya okulumba sunna z'omubaka abarawafid okubeera nga bazikubamu ebituli okubeera nga balaba nti qur'ani etumalira yokka wallahi togenda kutegeera ne qur'ani yennyini okujjako ngo otegedde sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam bal okuwakanya sunna oba owakanyiza qur'ani kubanga Allah azza wa jalla yatugamba okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam baganda bange obwetaavu bwe tulina eri sunna bunene nnyo tewali muntu lwadde avunula qur'ani okujjako omwetaavu eri sunna almufassir yahtaju ila sunnati nabiyi sallallahu alaihi wasallam alfaqih yetaaga sunna avunula qur'ani yetaaga sunna baulama batugamba tafsiri esinga obukulu qur'an bil qur'an tafsiri ya qur'ani ne qur'an ate tafsiri kyaddako tafsiri alqur'ani bisunna imam ibn kathir ekyo yakikozesa nnyo mu tafsiri ye akozesa tafsiri ezebbiri biseera bimu aleeta tafsiri alqur'an akozesa qur'ani ne qur'ani n'aleeta sunna nga zezifunula aya idhan hatta lughawi bwe mba njogedde ne kuwa olulimi kitegeeza abantu ffenna twetaaga sunna tetulinayo kadde ng'omuddu oyo bwe yavuddeyo omusajja oyo omuzikiri gwe mumanyi yavuddeyo bamuyita Saleh Mubiru ekigambo kyeyogedde eri sunna z'omubaka kigambo kinene tamanyi gye kiyinza mutuusa okunafuya sunna gy'amaze okukakasa nti ntuufu okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam abamanyi bagamba omuntu oyo kimutwala okubeera ng'atuuka ku ddala ly'okubukaafu abamanyi bagamba omuntu oyo kimutwala okubeera ng'atuuka ku ddala ly'okubukaafu kati kigambo kinene talowooza nti ekigambo kitono nga bw'akyogerako ne bannalloga beetaaga sunna z'omubaka waligambye kati owalloga yeetaaga atya sunna tewali muntu yasinga kunnyonnyola oba asinga bigambo eby'amakulu tewali laisa hunaka afsahu khalq tewali kitone kisinga kuba nga kinnyonnyofu mu bigambo kwenkana mubaka sallallahu alaihi wasallam kyova olaba abamanyi bawandiika ebitabo ebivunula nga bitabo ebivunula hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga hadisi ate ze zivunula ebigambo by'oluwarabu bitabo bingi ebyajjiramu eyo kabiri kati omuntu bw'avaayo okulumba sunna kyaba alumba aba alumba ddiini kugimenya ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله الذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين نتدين بها tumtenda Allah azza wa jalla
nanjini matenda amajjovu agatalimu bukendeevu, omuyinza eyatuma ababaka batutuuseeko byayagala Allah, nga tewali agenda kutuuka eri Allah okujjako ng'ayise mu kkubo ly'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Allah azza wa jalla qarana اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في شهادتان. الله عز وجل يليل نساء رنيا اليوم بكى صلى الله عليه وسلم رنيا لمشاهدة ابري زتوغرا زتوينجزو بسلام ngo yatakiriza nyingo yakubiri taba musiramu mpaka ddi paka ngakiriza enyingo eyokubiri. Shahada esooka okwawula oyo yatuma tawhid al-mursal wa tawhid al-mursil. Okwawula yatuma nigwe batuma alla na'buda illa Allah, tetukkirizibwa kusinza okujjako Allah yekka. Wa alla na'buda Allah, ate tetukkirizibwa kusinza Allah okujjako nga tuyita mu njigiriza n'enkola ey'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa alla na'buda Allah illa bima shara'a ala lisanihi sallallahu alayhi wasallam. Tetukkirizibwa kusinza Allah okujjako nga tuyita mu njigiriza n'enkola ey'owekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange, olw'obukulu bw'ensonga tukimanye nti nahnu fi zaman fitna, tuli mu zamani ya bigezo, ate ebigezo eby'eddiini ya Allah binene bingi. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakyogera n'agamba badiru bil a'mal fitan, mwangwiriza okukola emirimu efitina ezze ka qita'i llayli almuzlim, ezze nga bwolaba ekidde ekikutte. Yusbihu arrajulu mu'mina, sajja abukeesanga mukkiriza, wayumsi kafira, n'abuwungeeza nga si musiraamu. Yabi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya, atunda eddiini ye olw'ebyensi. Noku wahalumma jal. Baganda bange, efitina erumba eddiini ye fitina esinga okuba ennene. Abalabe b'obusiraamu tubagamba olutalo eri eddiini ya Allah si rupya. Alharbu qadimatun jadida, lukadde ate baluzza bujja bupya. Tandise n'ebigambo ebigamba nti bannayo okugoba kawawa ku sunna za nabbi Ddeen gye tulina okubeera nga nadiinu llaha bihi wala nakhaafu fi llahi lawmatu laim. Tetulina kutiiririra kweyo eddiini ku Allah azza wa jalla n'omubaka we okuuma eddiini eno olutemya lw'eriiso. Baganda bange, ebitambula mu umma mubimanyi. Omuddu yalabise nga yat'anu ani Sunnah, akuba ebituli mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Alaba nti Qur'ani etumalira,
Qurani subhanallah etumalira yokka, tetwetaaga sunna za mubaka. Alumba ekintu ekinene, kankuwa ekyokulabirako. Alinganga amementula olusozi nga alujjawo n'obuyinja, amenyako obuyinja obutono, alujje mu kifo, alusuule ewalala, aluteeke ewalala. Alinganga afaanana ng'ono asena amazzi ng'agajja ku guyanja, ng'agasenana n'engalo ze, bw'agateeka ebbali, agamba nti agenda kufuula ennyanja eyo oba oguyanja ogwo gubeere nga gukalu. Bannaaye, sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam hiya ddeen, yeddiini, yeddiini yennyini. Ogenda kusaala otya? Wallahi nga towetaaga hadisi za mubaka, ogenda kusaala otya? Oyo omusajja eyavuddeyo ng'agoberera banne bangi, si bapya, abafaanana bwe batyo, ne bazanadeka mu baquraniyin n'abalala, si bapya okulumba sunna z'omubaka. Barawafid okubeera nga bazikubamu ebituli, okubeera nga balaba nti Qurani etumalira yokka. Wallahi togenda kutegeera ne Qurani yennyini okujjako ngo otegedde sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bal okuwakanya sunna oba owakanyiza Qurani, kubanga Allah azza wa jalla yatugamba okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange, obwetaavu bwe tulina eri sunna, obwetaavu bwe tulina eri sunna z'omubaka bunene nnyo. Tewali muntu lwadde avuunula Qur'ani okujjako omwetaavu eri sunna. Almufassir yahtaju ila sunnati nabiyi sallallahu alaihi wasallam. Alfaqih, omuntu faqih bw'aba ayina amasala gonna gataddewo, ng'ayina amasala gazimbye, n'agazimba ku nkomerero, n'agazimbira ku hadisi ntuufu, amasala ago gonna oba agamazeeko omwezi gonna gaba tegalina makulu. Mufassir yeetaaga sunna, avunula Qur'ani yeetaaga sunna. Kyova olaba baulama batugamba tafsiri esinga obukulu yeruwa tafsiri al-Qur'an bil-Qur'an, tafsiri ya Qur'ani ne Qur'an. Ate tafsiri kyaddako tafsiri al-Qur'ani bis-sunnah, tafsiri al-Qur'ani bis-sunnah. Imam Ibn Kathir ekyo yakikozesa nnyo mu tafsiri ye, ng'akozesa tafsiri ezebbiri. Biseera bimu aleeta tafsiri al-Qur'an, akozesa Qur'ani ne Qur'ani, n'aleeta sunna nga ze zifunula aya. Idhan hatta lughawi, bwe mba njogedde ne kuwa olulimi, kitegeeza abantu ffenna twetaaga sunna. Tetulinayo kadde ng'omuddu oyo bwe yavuddeyo, omusajja oyo omuzikiri gwe mumanyi eyavuddeyo bamuyita Saleh Mubiru, ekigambo kyeyogedde eri sunna z'omubaka kigambo kinene, tamanyi gye kiyinza mutuusa. Okunafuya sunna gy'amaze okukakasa nti ntuufu okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, abamanyi bagamba omuntu oyo kimutwala okubeera ng'atuuka ku ddaala ly'okukaafu. Kati kigambo kinene, talowooza nti ekigambo kitono nga bw'akyogerako. Ne bannalloga beetaaga sunna z'omubaka. Waligambye kati owalloga yeetaaga atya sunna? Tewali muntu yasinga kunnyonnyola oba asinga bigambo ebyamakulu. Tewali laisa hunaka afsahu khalq, tewali kitonde kisinga kuba nga kinnyonnyofu mu bigambo
kwenkana mubaka sallallahu alaihi wasallam. Kyovola babamanyi bawandika ebitabo ebivunula nga bitabo ebivunula hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye nga hadisi ate ze zivunula ebigambo by'Oluwarabu. Bitabo bingi ebyajjiramu eyo kabiri. Kati omuntu bwavayo okulumba sunna, kyaba alumba aba alumba ddiini kugimenya. Njagala kubasomera ku bigambo bya Imaamu Suyuti. Imaamu Suyuti ng'atulaga haddi ya hadithi. Hadithi omuntu nga tanaba ginumba, hadithi kyeki gye twagala okwogerako. Ilimu ya hadithi yeruwa? Oba olumbye hadithi za mubaka, kiki olumbye? Agamba haddu alhadith wa aqsamu. Yagamba mu alfiyaye ilmu alhadithi dhu qawaninatu had. Ilmu ya hadith eina principle ezijifuga yudra biha ahwalu matnin wa sanad. Ilmu ya hadith kiki enoonya kututegeeza amatini ne sanad, ebigambo ebyava ku nabbi ne chaini etutuusa ku ebyo ebigambo abaffe bituufu nabbi yabyogera. Kati bannaye omusajja alwanirira agamba nti hadisi ezo nze nzikubyemu ebituli, ata olw'embeera eno aba agamba nti juhud yaba abasajja Allah be yaleka okubeera nga bakuuma sunna teina makulu. Hasha, tekisoboka. Allah yeya mukuuma Qur'ani nga bwe yeya mukuuma sunna z'omubaka. Agamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yakuuma Qur'ani, tewali asobola jjongeramu lwadde harfu wadde akatonyeze. Ne sunna Allah bwe yazikuuma neyo chaini gye muwulira, eyo chaini etutuusa ku nabbi eyo. Sheikh atugamba fadhalika almawduu walmaqsud. Ekyo nno kyekigendererwa kumanya amatini matuufu. Bino bigambo mubaka yabyogera oba byava ku mulala, ate kyekigendererwa amatini bigambo bituufu. Abaffe bano abali mu chaini abatutuusa ku mubaka basajja beesimbu, basajja beesigwa. Ogwo nno gwe mulama gwa ilimu ya hadithi gye muwulira abantu bonna gye basoma gye bagamba nti ilmu almustalah, ilmu ulumu alhadith n'amanya amalala. Ilimu gye basoma eyo eriwo kubeera nga ekuuma ebintu ebyo bibiri. Olujegera olututuusa ku nabbi lwaki lwetaagisa okukuumibwa? Kubanga eddiini eno yayingiramu abafere ng'oyo ayayingiramu abafere abagala ogikubamu ebiki ebituli ku mirembe giri. Abasajja baali tebabuuza sanad. Fitina bwe yamala okujja, Abdullah ibn Mubarak agamba falamma waqa'at alfitan, fitina bwe yamala okugwawo kubeera nga batta basahaba, bagambanga buli ayogera hadithi sammu lana rijalakum, mutubuulire bemujjako, mutubuulire baani bemujjako. Subhanallah, hadisi z'omubaka zikuumibwe zireme kuyingiramu kacica. Muhammad bin Sirin naye agamba ne irimu yennyini bw'oba oyagala okusoma irimu si buli omu. Kati ng'omusajja oyo gwe tuzze tuwulira ebbanga nga ayina ekigambo kyayagala okubeera nga akyolesa mpaka Allah bwe yamuvuddemu n'akyolesa. Allah nga tannaba kuvaamu ajja kubikkirira, oba oliawo oyinza okweddako, naye bwe yavuddeyo ate n'abeera nga akirwanirira, kitegeeza nti akiri alimu abo abalwana okulaga nti sunna zikubagana. Wallahi wabillahi watallahi bitatabu'i walistiqra, okubeera nga abamanyi bavayo bafeffette n'okusoma ahadisi z'omubaka
ne bazitutungira ne baziteekera mu bitabo. Wallahi gwe novaayo oluvannyuma lw'okubeera nga abamanyi bamaze okwegatta ne bagamba nti Bukhari ebigambo bye bituufu, Muslim ebigambo bye ebyava ku mubaka bwe biti bituufu, gwe nojja n'obikubamu obituli mu kino ekyasa eky'olukumi n'omusobo, oba oliko obuzibu. Eddiini ya Allah yo nkuume. Muganda wange ampuliriza, manya Allah azza wa jalla yajja agikuume. Idhan Imam Suyuti atugamba fadhalika huwa almawdhu'. Kuma ki mawdhu' ki? Kuma sanadi eno, kuma amatini gano ebigambo by'omubaka tebisobola kubeera nga bikola ki, biyingirwamu kakica. Ayurafa almawdhu', ayurafa agamba fadhalika almawdhu' ayurafa almaqbulu walmardud. Mwebyo ekigendererwa mukyo. Lwaki basoma sanadi? Bafeffetta abaali mu sanadi bano mwalimu omulimba. Lwaki bafaayo ku hadisi z'omubaka? Abaffe zino hadisi bino bigambo bituufu biva ku mubaka oba nedda? Bagamba okusoma ilimu ya hadithi ekigendererwa kyayo kyekyo. Ayurafa almaqbul, bamanye ekitwalibwa, walmardud n'ekitatwalibwa. Kati ebyo byonna eyo yonna juhud ya ilmu alhadith, kubeera nga bagikuuma, kubeera nga hadisi zikuumibwa zikakase agamawulire agava ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, era zawandiikibwa, era nazikakasa sallallahu alaihi wasallam ziwandiikibwe. Era nakati wetujja obusiraamu bwaffe tetwali sadde, tetwali wadde zaka, tetwalikoze bye tukola mu busiraamu buno okujjako nga tuyina kubeera nga tuyina kuyita ku njigiriza n'enkola ew'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange, qala Imam Shafi'i, mukimanyi hadisi z'omubaka usul bikolo mu ddiini eno. Okugiwakanya kikukafuwaza okuwakanya sunna z'omubaka. Wulira Imam Shafi'i al-Muttalib kyagamba ku nsonga eyo, agamba tanadharu fi shay'in idha akhta'a fihi ahadukum qila lah akhtat. Mukubemba wa ku nsonga mu birala, omuntu aba akubye empawo ku nsonga ezo nga ku nsonga za fikihi n'ebirala n'amasairi amalala, bamugamba bugambi okoze ensobi. Agamba wala tanadharu fi shay'in idha akhta'a fihi ahadukum qila lah kafart. Nga temukubanga empawo ku kintu ng'omu bw'aba akikozeeko ensobi, eri okoze ensobi bagamba buganzi nti okoze ensobi. Naye tokuba empawo oba toyogeraga ku kintu nga ekigambo kye bagenda okugamba nti gundi ekyo ekigambo kikutuusiza wala, kikuviirako nakukaafuwala, ekyo kyekinene. Qala Imamu Dhahabi fi siyari, Imamu Dhahabi agamba mu siyar ku kigambo kya Imamu Shafi'i, agamba hadha dalun ala anna madhhabuhu anna al-khata'u fi al-usul laysa kal-khata'u fi al-ijtihad wal-furu'. Agamba Imamu Dhahabi nga ayogera ku kigambo kya Shafi'i, agamba nti mu mazhabu ge yali alaba nti ensobi ku usul, bw'owulira usul Qur'ani sunna z'omubaka, ebyo gye misingi eddiini kweyimiridde. Ensobi ku misingi egyo laysa tegiringa al-khata'u fi al-ijtihad, nga omuntu bw'anaalafuubana nga bw'owulira amasala ashabu ra'yi ge baleeta n'agamba nti amasala gano kiriwo ekiti. Omuntu gagerageranya oba kyalaba nti kino bwe kiba bwekiti kirina kuba bwekiti, si bwe kiri. Batwaliramu agafiqi n'agafuru, n'agamba laisa kalkhata, tekyenkanankana. Kati ekikolo bw'oba olumba sunna, manya olumba ekikolo ekiyimiriddeko eddiini yo. Mukuyiwa ddiini kikuviirako nakukaafuwala. Baganda bange, wallahi wano wenkubira omulanga eri umma
abantu ndoza mugenda kwongera okukakasa ebigambo baseka bibazze babagamba nga wajjukiza ebigambo byabamanyi nti mumanye ne bemujjako irimu. Abantu betujjako irimu balina kubanga besimbu irimu, kubanga goyinza okuba tolina kufuna mukisa gugenda kutuula eri kutuula ku baseeka, naye abantu betujjako irimu nabo tumala betegereza abaffe ona ajjibwako batajjibwako. Kikulu nnyo ekyo kyekigendererwa mukyo. Eddiini ekuumibwe, wallahi eddiini yabbe okusinga ebitiibwa byaffe. Era waliwo omusiraamu omu twalibu munnaffe olwokuba oli musajja muzikiri munne, omusajja oli bwe bamurazze bwe bamuzizaayo obubuze bwe yavuddeyo ng'asitula asabiyatul madhhab, asitudde kwegamba asabiya tukiyite ng'omuntu bwanagamba kwegamba ffe ngaffe abagundi, ffe abaganda, ffe abanyankole, ekyo ekintu ekyo ekibabeeramu ekyo embeera ey'ebyobuwangwa abeera agisitudde mulimu munda. Agamba bw'oyogera ku muntu ali ku mazhabu ge lwadde ali ku kikyamu ng'oli avaayo amulwanirira, olyokuba oli muzikiri munne. Kati ono bwe yamugambyeko nti munnaye ekyo kyakola si kituufu, n'avaayo ng'agamba nti nedda bannammwe mubaleke, muli basiiwufu ba mpisa. Bannaayo okusiiwuka empisa, tewali muntu asinga kusiiwuka mpisa ng'oyo omuntu asiiwuse empisa ku ddiini ya Allah, asiiwuse empisa ku nzikiriza. Kyova olaba abantu abasinga okuba abasiiwufu b'empisa be bantu abasula mu ddiini, be bantu abagatta ku Allah ekintu ekirala, be basinga okuba abasiiwufu b'empisa eri eyabatonda, eri omubaka sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo abatukulembera abalongoofu bwe balaba nti ensonga ya ddiini tebatunuulira bitiibwa by'abantu, hahuwa batuuka n'okunojjola bakitaabwe, gwekyo kiyita kitono. Hahuwa imaamu ilal Ali bin Madini, imaamu oyo bamujjira ku kitaawe bamubuuza, kubanga baali bamumanyi imaamu oyo, imaamu amanyi ilmu ya ilal ennaku sifa efeffetta hadisi eno ntuufu oba si ntuufu. Subhanallah, bwe bamubuuza ku kitaawe yabagamba nti kitange gwe kisike ekigambo omusajja ono kyeyagamba, era kitange munafu tajjibwako. Allahu akbar, ensonga agitadde na ku kitaawe. Abaffe tugambe nti tayunze Luganda, akutudde Oluganda amuru Ddeen, ensonga ya ddiini, ensonga si ya bya Luganda oba bya gundi, simanya nze ndi muzikiri, simanya nze ndi mugundi, nedda. Ebinsonga eno ya ddiini, era baseeka bonna basomye, naddala basomye ilmu ya hadithi, njagala mbagambe wallahi tulina okuvaayo, kubanga kyekyatusomesa irimu eyo, tubeere nga tukuba kawawa ku hadisi z'omubaka. Ekitali ekyo bwe bataaveeyo, naye alhamdulillah baseeka baffe bavuddeyo. Allah azza wa jalla yeeyama okulekawo obusajja obugenda okulwanirira ddiini eno, bugambe nedda. Kati Ali bin Madini bwe bamubuuza ku kitaawe n'agamba kitange tajjibwako. Bakuuma ddiini, tebakuuma bitiibwa by'abantu. Nze oyo seeka yali mukwano gwange, n'ebyo oyo uli ekigambo kyayogadde wekiba kikwatagana ku ddiini, awo tewabeera mukwano. Si ka mukwano, eddiini esigale, omukwano gufe. Kategerekese kati gwanoonya anoonya omukwano nti omusajja munnaye bamuzzeemu, avuddeyo mu lwatu, afuddeyo mu zikamera, bamugambye bamutuuliridde awalazza empaka nga kyalumba takimanyi nti kinene. Kati olw'okuba nti alumba ddiini, awo tetulina kusirika. Ate olw'okuba yavuddeyo na mu lwatu, bano abantu b'omukyalo bwe banaatwala ebigambo bye, mwabagamba nti wakiseeka temwamutuuzizza, ne mutuula naye mukaki mu bufo. Wallahi baseeka bangi bamugambyeko naye n'awalaza empaka, n'eminakasha gibaddewo. Sheikh Abu Najiba bamuweereza alemye,
oyo tulina mugambako mu lwatu ate okota tukuba kugeya. Imaamu Nawawi yagamba okugeya tekuli mu bintu bimeka mukaaga. Ekimu omuntu oyo asaasaanya obubuze tumwogera eri abantu netubagamba nti oyo muntu mumwewale. Olwaki? Olwokukuuma eddiini yammwe. Omuntu oyo naaba mufaanana mubeewale eddiini yammwe. Ekyo ekyebbeeyi ekisinga byonna. Kati ekintu kyonna ekirumba eddiini kibi nnyo. Imaamu Ibn Sirin yagamba inna hadha alilma diin, eno yiri mu ddiini. Eno gye mutula wano ne mutuwa amatu gammwe ne mutuwa ebiseera byammwe diini. Unzuru, mutunuulire amman ta'khudhuuna diinakum, mutunuulire baani be mujjako eddiini yammwe. Seeka tetuli mu kwezakka era nga bwe yabyogera nti abo bali mu kwezakka bali mukola ki? Naye ovaayo otya n'okuba n'olwanirira obubuze obweyolese bwe butyo nga abakkiriza bakyali basiraamu amini bakyali balamu, tebagenda kulekayo kulwanirira sunna kubeera nga zezisigalawo. Ebitiibwa by'abantu byonna webivaawo tebalina mutawaana. Ithan baganda bange mbakuutira bu video baganda baffe bungi baseka ab'enjawulo bavuddeyo, Allah bajaze khairi okubeera nga balwanirira sunna z'omubaka. Naffe kitukakatako okubeera nga tugatta ku ddoboozi lyabwe tubagamba era tugamba omusajja oyo nti omusajja oyo bw'atyo tasomwako n'abavuddeyo abafaanana bwe batyo ng'eyamukulembera olw'okuba yasirika mangu. Yasirika mangu bwe bamugamba ku think tank ng'alaba atandise okunoonya bwe yekwata atandise okuba ebituli mu ahadisi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, alaba nti tulina ozitegeera entegeera ey'omulembe guno gwe tuliwo. Irimu yaffe tugizaayo ku baatukulembera. Maliriza, eno irimu ezitowa na kutunyumiza mawulire g'abaatukulembera. Ye yagamba nti basajja bali abavunula Qur'ani, naffe tuli basajja. Qur'ani ye seba agivuna ku ntegeera ye, agivuna ku ntegeera ye. Ffe ndooza mutera okulaba baseeka bano bwe bajja nga bagamba qala ibn Abbas, qala Sufyan ath-Thawri, qala Ibn Abbas. Wayogera ku Ibn Abbas atuzzayo ku byasa Allah azza wa jalla, Nabbi sallallahu alaihi wasallam byazakka byakubiramu sitampu ne Allah azza wa jalla yabasiima abo. Nabbi agamba khairu nnansi qarni, abo wetuba tubavuddeko mulowooza eddiini tugenda kugijja ku baani? Era oyo ye sahaba wabula mu chaini ya hadithi. Kino nakyo mukimanye, hadithi eba ntuufu. Sahaba nga yabuzeemu nga tutunuulidde nti eno abuze mu chaini, bano abantu abasatu abalimu abuzeemu abadde sahaba, hadithi eba ntuufu. Kubanga as-sahaba kulluhum udul, bonna bamazima abazakka Allah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. abakulembera mu bamuhajiri ne ba ansar n'abo abagenda okujja mu bigere byabwe okubeera nga batukuumira eddiini yaffe. Ithan baganda bange, message eyo njagadde tubeere nga tugimanya, tubeere nga tutegeera ti sunna z'omubaka kwe tuzimbire eddiini. Nabbi ono yatugamba ebigambo bino, ana nabiyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Gwe nolaba mbu sunna z'omubaka Qur'ani etumanya tetwetaaga sunna. Allahu akbar. Yagamba ye Muhammadi ow'amazima mutabani wa ibnu Abdul Muttalib, agamba huwa nabiyu, ye nabbi la kadhib, siwa bulimba. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Obujulizi bungi obwajja okutulaga nti nabbi byonna byayogera oba eyo ayo omusajja yayinza givuunula atya. Wama yantiqu anil hawa, tayogera nga ajja kwagala kwa mutima gwe. In huwa illa wahyu yuha, bubaka okuva eri Allah, oba yagivuunula atya. Bal nabbi tayogera nga ayogera ku hawa nafsi, byonna byayogera bubaka okuva eri ani?
kati ffe wetutunuulira bano al aksu sahih bebogera nga bajja kwagala kwa mitima gyabwe ate Allah ayogera atya kwabo abogera nga bajja kwagala kwa mitima gyabwe yagamba waman adallu mimman ittabaa hawahu bighairi hudan min Allah ani asinga obubuze agoberera okwagala kwe ewati oli bulungamu okuva eri Allah n'omubaka we subhanallah natugamba Allah era mu aya nagamba fa in lam yastajibu lak manye baba tebanukudde mulanga gwo tebanukudde sunna zo fa'lam manya annama yattabi'una ahwa'ahum bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe bebasinga obubuzi abo kati sunna zakubaawo Allah azza wa jalla nga bwe yakirambika mu Qur'ani n'omubaka sallallahu alayhi wasallam nga bwe yakirambika mu sunna ze tugenda kubeera okukola eddiini eyaddala Allah gyayagala tulina kwesiba ku sunna nanjigiriza ey'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa barakallahu fikum wa jazakum allahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.